nze kambabuulire ekyo mpaka nira teriyo omukazi asobola kukwabula musajja momulaba nga ekyo kisoboka mubeere munammwe nedda ekyo tekisoboka n'omulundi n'ogumu tekisoboka abasajja mu abakwabula abakazi n'abakazi tubakwabula nedda batya mikwano gyaffe olwaleero tuli wano ewa Nyondo Grim era nga tulina ekibozibozi kyetutandisa olunaku olwaleero nga kikoleddwa nga kiwagiddwa Nyondo Grims, Nyondo Cream, Nyondo Soap. Tulina ebintu bingi wano ebya Nyondo, ekyogero, sabbuuni, ebizigo n'obusalo olubuto bannange. Era nga tutandise n'ekibozibozi kyaffe wamma gw'omulabi atulaba okkiriza nti omukazi asobola okwabula omusajja kyekibozibozi kyetutandise olunaku olwaleero era tukitandikidde wano. Brenda, okkiriza nti omukazi asobola okwabula omusajja? Nze nzikiriza nange nze kenyini ndi mukazi nsobola okwabula musajja. Nange nkibagamba naye tebakikkiriza, nkibagamba tebakikkiriza. Naye nze sisobola kikkiriza. Kati gwova ku nsonga ki obutakikkiriza? Ng'ekyensonga tukirose ne tukiteeka ebbali nsooke mu mpeeyo engeri emu omukazi gy'ayinza okwabulamu omusajja. Nekyala nga tubona kujjako ansa yono musoke mutunyonyola ekigambo okwabula kitegeeza ki ekigambo okwabula by the way abantu abasinga balowooza ekigambo okwabula bye biri bye mwakolamu bukomedi mbusimanyi nkuweereza eza boda tozze nedda okwo si kukwabula okukwabula kwe tutegeeza kwe kuno ogenze n'omusajja ne mwesanyusa nga muli mukwano guli omuzibu omukazi n'avayo nga yewe nabuna akwabudde omusajja uliriza anti wamukwabulira wawano bebaka bonna kati gwe tomanyiyo nti omusajja asobola okwebaka ku mukazi enkyo omukazi n'akuba essimu n'akaaba n'agwamu amaziga n'atuuka n'akivaako awo omusajja aba akwabudde kati wano bwe twogera nti omukazi akwabula omusajja tugenda ne twesanyusa omukwano ogw'amaanyi enkyo ogenda okuddamu okunkubira essimu bebi mbadde nsaba ojje nenkugamba siriiwo ndi Sharja naye nga ndi ku kizimbe kwennyini kwosula mba nkukwabudde era omusajja yaba yakwabudde nedda ekyawaggulu tekiriimu era omusajja yaba akwabudde omusajja n'omukazi nemuvaayo nobengaati omusajja mukwabudde kati lwaki bagamba nti omukazi ng'ate olwedde ekikolwa kyabaddewo ndowooza yange engeri gye mbadde ntegeeramu ekigambo okwabula nze mbadde manyi omuntu okukwabula yono gwe webaka naye muteeseza ssente natakusasula nze kyemanyi kunze kwe kukwabula amaloba yes nze kyemanyi amaloba yes muyingize mwena namala okukala kata natakusasula amaloba kwe kukulya ne bakuliira obwereere ge maloba nze tekintuukangako nkuleetera poliisi nze tekintuukangako nga kintuukako naye nga kambagamba omukazi newe otakwata simu ya musajja obeera weeriire kakati mukyala Nyondo omusajja aba yakukwabudde kati gombirooza nekikugira mbu nze amukwabudde kakati mukyala Nyondo kiri bwe kiti kyembadde ntegeeza ogamba nti nina we mba nkukwabulidde nga tugenze mu kikolwa ate omusajja bw'aba akwabudde muba temugenze mu kikolwa aba akwabudde naye omukazi abaami abali wano ababiri omukkiriza nti noffe tubakwabula bano abaami batubuulire omukazi akwabula omusajja mugenda mu kikolwa ne kiggwa olumala okuggwa n'ogenda kubanga obadde wakimye eki sente okitegeera kati enkyo omusajja aba alowooza ali mulaavu nnyo ne bw'omukubira n'omugamba bebe njagalayo kino n'akikuwa kuba aba amanyi ali mu mukwano kumbe nakukwabula kyaggwa omukazi yes oba weerimba mba seerimbye awalinde banange abasubscribing ewa Nyondo Media mwe abagenda commentinga yes kati anti naffe betulinda yes okukwabula omuntu yono gwe bakozesa ne batamusasula nga bagendedde ku business ye kwe bayita okukwabula njagala bano abasajja bali wano ababiri bo batubuulire be batukwabula obafa bakwabula ekigambo okwabula waliwo n'ekigambo okukuula oli abakudde ebibyo yes bya birungi ebiri okukuula nedda okukuula yono omukazi alya sente
sente zo n'atakuwa kasolo n'omusajja asobola okukuula okukula kyekyo kyobadde ogamba n'atasasula okitegeera aba akwabudde okukuula kwe kunaasajja emmere bikinakuwako kasolo okwo okukuula naye okukuula omukazi akuula n'omusajja akuula naddala ab'e Dubai naye okwabula omukazi takwabula omukazi takwabula omukazi takwabula omukazi takwabula ojjamu empale kitegeeza omusajja akukwabudde tonawo nnimbira mbundo simanyi omusajja omukwabudde ge omusajja oli omusajja aba teyajjemu mpale omukazi agamba nti nobanga kuwadde sente mmeka nobanga ogeza simanya mbuno oli mulumya bwakubidde oganye okuddayo yakutadde wansi nedda wamma kankubuuza kyende mubabuuza ali mugamba nti omukazi wojjiramu empale mbutolina wolimba nti bakwabudde kaakati wali mukazi wagambira nti omusajja yankwabudde aba yamuwadde sente ze ate nga bonna empale bakoze eki naye omukazi basigala bakoze eki bamukwabudde kubanga yamuliddemu lumu nadduka kati kambuuze waliwo abakikozesa laavu nga si kya ssente waliwo abatali basente lwalaavu twogere amazima omusajja yenayena bweyebaka n'omukazi tosobola kusibula mukazi nga tolina kyokoze eki bangi abasajja baleke balabe edduka kati agatambuzawo bigere nedda waliwo lwansonga omusajja asobola okukwana ebbanga ddene naye nga tomulina muki interest n'okkiriza bebake naye just omukole ki musonyi oba omukwabudde naye nga webase naye obeera weerimba obeera weerimba ekyo bwemuba mukikola muli kwerimba walayi nange tosobola nze ndyamu lumu neŋŋenda nze sidda mabega abakazi abakozesa eyo eŋŋombo muli kwerimba kuba kukwabula Rozet katogera tusinangenda kukwabula kambuzi ogenda agala ekisajja kikola kite kidde naye kigenda okukola njagala omusajja muteeke mulaavu mwagale mulumu ngende mugambe ngaakukozeseza nti ye namuga asirika nenkyusabula nze kyamanyi nze omusajja Rozet kasaalikera ku makya nanyambula empale yange aba mmeze aba nafuyiza kino kibeera kiwedde tosobanga mpate sente mmeka kati awumukiriza omusajja mukwabudde olwokuba nze tubakwabudde okiri nti onyambudde oba omukwabudde okujjako nga osigadde omwegomba waliwo okujja okunjanjawulo waliwo okujja bya bizinesi waliwo ekujja ebya laavu weba bya laavu aba akukwabudde naye weba bya bizinesi anti nange kyeŋŋamba Brenda obadde amatono tetuliko muleke bizinesi muleke bizinesi ekyo kirala nti obeera okimye osigala okaaba osigala onyiziira nga bakwabudde kati n'omusajja oli aba yakuyisa byalaavu okitegeera byalowooza byalaavu ate nomulaga n'omulaga nti oli bulungi nnyo n'omufumbira ne sente zakuwadde nomugamba bebi nedda transport nedda nze nandibadde nteesa bwe nti ku kigambo ky'okukwabula nti nze ndowooza nti omukazi watuukire okugamba nti akwabula omusajja asooka nabeera mu relationship najja nga bamumenya omutima n'atuuka ekiseera n'akoowa for example maybe oyinza okutundiranga for example nga Donizera yasooka nabeera ne Big Eye ng'amwagalira ddala naye Big Eye n'atuuka ndooza nga akola ebitakola ki ebitakwatagana okuva olwo Donizera yatuuka ebiseera nga akwabula bukwabuzi baki basajja nawe okkiriza abo n'abakazi bakwabula abasajja nkikiriza 100% lisale ddiiro kubanga tujja kuba amacupa omuyimbi waffe Groomade kasuka mu nyumba okitegeera omukazi yamuteeka mu laavu teeka yali ayagala cuga mami okwo kwe kukwabula kwe mbadde njogerako Groomade yali talya
yali talya ne bwaba yali alya yasigadde abaaba sudde kyanjawulo kyeko omukazi yadde n'akasente okwo kukwabula kitegeeza kyeyali akwagalamu kiwedde osogera anti oba tekisuubira kyekyo kwe kukwabula kyeyali akwagalamu kiwedde akumaliriza kiwedde n'akukasuka ebweru ng'akasaaniko kiba kiwedde okutta ebintu byange obikasusa ebweru ndi musajja nanti naawe bakoze grenade bwe batyo baba bamukwabudde kiwedde kati omukazi agenda kufuna omusajja omulala nze nkuwasiza agenda kufuna smart way omulala bwenkuleeta notambulira byoyagala n'abalina sente babakwabula wamma abali ku Nyondo Media abali ku Ulefa Production mugende mu maaso mubeere nga mugenda mu comments muteekewo mmwe comment ya muba kye mugamba kubanga nze sola kukkiriza mbuno omukazi asobola okukwabula omusajja aziro nga zibakajjemu ne bakasawa bbali olina akola kiragana abira satisfied oba okomyewo oba tokomyewo n'omweragirako omusima yamaze okuteeka wansi nanti yakisinzira omanye okulira bwerere omanye okulira bwerere mugende mu comment section muteekeyo comment za oba endowooza za mikwano gyaffe tusaba mugende mu Nyondo Media ku Instagram ku Facebook ku YouTube musubscribing ne ku Twitter then tusaba mugendeko ku gundi yaffe no ku kibozibozi kyaffe mu commenting mu liking mu subscribing bannange no kusharinga mu sharing ekibozi kyaffe ekyolwaleero bwe kityo moderator nga yenze Dragon Lady era tusaba mutuwagire mu commenting mu abagenda Nyondo Grims ebizigo tuyina olweza tuyina enviiri tusiba enviiri dreads peso tukola makeup tuyina engoye eza buli kika okuva ewaffe e Uganda zotasobola sanga mu UAE n'ebyogo tubiyina bannange onaabako buli muntu tali perfect tusobola okunaaba ku kyogo byewabuuse byonna ne bigenda bannange abatakyalira nsiko atasobola byekolerako era tukolako mulo tukwanjuluza ne tukolako ngenda okuddayo nga wamma ngayogedde tuyina obutiiti omukyala toyina kubeerera awo bannanga omusajja alinga mwana tuba twagala akwateko mu kiwato ng'alina kwakwata so si kukwata mu kiwato ng'alinga akwata mu kyoba bannanga abaana bajja batwalako abasajja ate mutandika okugamba nti omwana yantwalira omusajja walemererwa okukola ebisanyusa omusajja obulungi tebukyakola abalungi bangi babugula n'obugula ennaku zino tubuteekamu ssente naye mukozese ebyo bajjajjaffe bye baali bakozesa babbaaba okusigala nga babaagala bannange tweyanziza nnyo ekibozibozi kyaffe ekyo mukilaikinge mukomentinge wama mutubuulire omukazi asobola okwabula omusajja ekisoboka tosobola kumumatiza nze nga nze katubirekere abalabi baffe ayina butebajja bikkiriza abasinga era agenda tugamba abalina endowooza eyo nti omukazi akwabula